Heya. Aha, kateno bagiyise Kingston Productions. Awo nno ng'omanya tugenda batolekera ekyakabi. Ate abakulu abo bwe baba nakuleetera ekinauganda ekirungi gwe kasitula ba Kingston Productions, awo omanya nti Igwe Creation Management Group. Ate waggulu eri wabaayo Kabaka MK Video Center. Awo ng'omanya omukolo ogenda kuwooma. Ghost Title Production eno tugitandise ate nga tolekedde ekinauganda kyaffe ekyolwaleero. Saala bakunyumirize era etandise bweti mulambalamba ate nga bino binakyali ebweru sambyako. Kingston Productions, Igwe Creation Management Group, aba B Squared Film Production, MK Video Center esibuka ebina Uganda bebagenda okubanga bakutuusaako eno olunaku olwaleero. Kakati tugitandise tutya? Twatandika obudde bwali bwakumakya. Tugenda okulengera nga ne bw'otegeera embeera nga genda maaso budde obw'okumakya mu biseera ebimu oba mu bitundu ebimu eby'ebyalo. Katugenda okulengera omwana ow'obuwala wuno atambula alina gy'ava wabula agenda okudda awaka yasanga waliwo caayi ategekeddwa. Eteekeddwa okuba nti waliwo abadde agenda maaso n'okuleka ng'anywa kacaayi kano naye taliiwo. Afunyemu kyeggunda mu lubuto caayi n'amulekawo. Buzibu ki? Eri omuntu gw'osanga ng'aleseewo ekyokulya ne weewuunya nga bwe bubataba bulwadde buba buzibu. Nga kizibu okumusuubira nti ogenda musanga ng'avudde ku kyokulya. Etandika butandisi kyokka nga ne sinema tennaba kumanya linnya lyayo. Wazira nga kitutegeddeko nti tutandise ekinauganda. Nafunye buzibu. Ekyokulya nga tebalekangana. Tebawukanangako na byakulya. Kakyava akwate kubo ajje ku mabbali eno abalokola bekigenda maaso. Kiguli. Yali aleseewo caayi bamuyita Kiguli. Ng'agenda maaso n'okuyita Kiguli. Kiguli atawukana na byakulya kivudde ku kyokuleka bali caayi. Obudde obw'okumakya kuno abadde ki? Agenda maaso n'okunoonya Kiguli. Okuyitaayita ku Kiguli nga Kiguli talina wasinkanibwa. Fuze bulungi wali caayiwe alina omuntu omusooli gwe mwokye bulungi nnyo. Afunye apatayiti yakulima aveyo alyoka anywe caayi. Alazewa Kiguli. Kati kyava ayitaayitako mu nnimiro. Oba oliawo Kiguli ayinza okuba agenze mu nnimiro tomanya. Naye sebo omuntu ogenda okulengera Kiguli ali mu ntaana. Kiguli ali mu ntaana. Bana era ffe mutusonyiwe ffe yatukubira bukubizi bw'okujja ogamba tuziika omwana. Wangi? Ali mu ntaana ali malaalo Kiguli. Kiguli alesewo ne caayi. Mutumba yalina omusango. Kali agamba Mutumba yalina omusango akabira mu ntaana ayogera n'abafu bwe bamulekesezaawo caayi. Simanya ndabye. Embe ogenda okuza eriiso nga Kiguli talabikako. Kiguli aleseewo caayi ali mu ntaana alajjanira mu ntaana gutyo. Egenda maaso etandika butandisi Kiguli. Kati nagenda okunoonya Kiguli nga Kiguli talabikako. Kyava avaayo badde neewuunyiza ki ekijja Kiguli ku byokulya. Ogenda okulengera Kiguli avudde mu ntaana ali wano alinga ng'omusiikeko. Kiguli obadde ki? Kiguli akanula amaaso. Lengera Kiguli alinga omusiikeko alinga gwe bataddeko. Nva muganda wo munnyonnyola bino eby'entaana n'ebyanziramu sibitegeera. Nva muganda wo kugenda maaso na munnyonnyola bino eby'entaana sibitegeera. Kati ate gwe naawe byoliko sikutegeera Kiguli olinga gwe basiiseeko ne halambe kawe tebawudda. Seko naawe ontiisa. Nze sooka ombulire kikutuseeko ntiisa. Kiguli n'ayimuka. Kiguli teyamunyega. Kiguli n'adda ku mabbali waaliwo omuggo. Kankuwuula ojja kuntegeera.
kankuwulire gojja kuntegeera lengera firimu ng'etandika Kiguli n'asooka ayiika naddamu n'afuna omugogwe aya baasi kati lengera 10 lengera 5 ku 10 ku bina wano ogenda okulengera mukazi watu si ye munene ze zino zifuso mukazi watu ye munene Kiguli aleeta 10 okukakana omukyala n'agwa wansi Kingston Production kireka be bagenda maaso n'okubanga bakutuusaako enetandise Agosti title Uganda kyekina Uganda kyaffe olwaliro tukitandise Igwe Creation oba Igwe Creative Management Group aba B-Squared Film Production abo basinkana nansana bakutuusaako empewo z'ekika era nga created by Eunice Igwe. Eunice Igwe ye nannyini kuwandiika era nga Nakawesa Hafswa Katushabe Gladys na Male Hope ne Baluka Betty Kulinda Mwesigwa yakola ku bya make-up eno sinema etandise Eunice Igwe ye mugasigasi ate nga Mulani Sozi executive in charge of production sound designed by Indiwalana Ronald etandise sinema eno Eunice Igwe nabera producer for Kuntiko empewo z'ekika zibadde ki Ghost title Uganda bebakola ku byobufo Eunice Igwe natekamu effects sinema eno yafulumye edda genda wali eri ogifune bazanye Willy Banabera assistant director genda ku MK Video Center yensibuko bina Uganda osobola kulika ngufuna sinema eno yagifulumiza bamuyita Eunice Igwe era nga tosuwa bazanye Willy Bakulutimbe awamu ne mwana muwala Kulinda Mwesigwa Baruka Betty oye twamulabyeko dda sinema eno etandise era nga salaba gikunyumirize Jonathan Muwanguzi toyina musubwa Muwanguzi Jonathan ne mwana muwala Namale Subi ku Lutimbe Namale Hope Nalubega Charia awamu n'Endiwalana Ronald kakati eno etandise tutandise kina Uganda kyaffe ekyolwaleero Kasira John Bosco awo ng'omanya sinema olina tuula temukyalimu bakwata Sentego Musa Kawuzi naye tolina kumusibwa ku sinema eno etandika butandisi Sebagala Dominic empewo z'ekika Wambi Jim naye ku Lutimbe empewo z'ekika ye sinema etandise kakati mbufunze gyetandikidde tulabyeyo era n'embeera ebadde eriwo tugyetegereza bulungi nnyo engeri gyebadde egenda maaso kati tudde eno budde bwakumakya tugenda okulengera mwana muwala Kulinda Mwesigwa embeera si nnungi nga naye womanyi nti olubuto oluba lunakuluma terusobola kusookako okubira kasimu budde bwakumakya ogenda okulengera ate lwekyanze olubuto lwekyanze budde bwakumakya sewali muyambi yali mukazi watu yetegekera bulungi nnyo era nga n'ensawo yali yagipaakinga dda naye ogenda okuwulira ebisa bitandise okuvaayo akaaba bwe yeewalula asobola ogenda maaso n'okulika nga afuna obuyambi obumugusa mu ddwaliro budde bwakumakya ale nga bwotegeera enkola y'ekyalo abantu baba bakedde dda mu nnimiro zaabwe eno etandise bagiyita empewo z'ekika etandise sinema eno saaba gikunyumirize wano muwaana nawolovu kusooba naye gwe olina okuba nga omusingako eriyo ekintu kye bataleetako bwangu naye sebaawo niye baba bakutenda batya tosobola genda maaso nakwanguwa kale embeera teyali nungi okutwaliza wamu nga tewaliwo buyambi bwonna kyokka nga ate embeera yali yeetaaga okuddusizwako mu ddwaliro lubuto lutuuse bulijjo maama kali munda kati kaagala beera bweru essaawa yonna naye tewali buyambi ye mwana muwala Kulinda Mwesigwa mujjukirako mu sinema emanyiddwa nga Kagwensonyi
ngakuweerezanga maama kinene yakuba omulanga bw'omulanga alabe nga waliwo agenda maaso n'okuba nga amuyamba eriyo emiranga mingi guno omulanga tegukungula akuba omulanga ogw'obuyambi eriyo emiranga mingi ebaayo gukungula ebaayo banaddiini omulanga gwe bakubira abakkiriza bw'omulanga ogutakungula banayimudde eri Katonda ogwo nagwo omulanga tegukungula kati bw'ova oteekako naguno gwakuba ssaawa zino gwali gwetaaga buyambi agenda okulaba teri buyambi mukazi wattu kyatambuddeko era kyekyo kakati ku kyalo kuno kwaliko abavubuka ng'era bw'obamanyi abakera okunoonya okubba ffene ku kyalo kuno bagenda okuyitayita nga newaliwo akaaba vaayo bannange ate olowooza si yeyinza okukola nga ambyulensi mutwaleko omudwaliro gira naawe okyuse mutwaleko omudwaliro akaaba ne bamuyoola obuzibu obuliwo kuno ku kyalo tekuli ambyulensi kati ogenda okulengera ambyulensi yaliwo very much available yeeyo nga bayoola mulwadde nga bamuteeka katanda ka ambyulensi kamunimiro ogambe mutumba aze omulagirire eddwaliro limututtemu kati nga mugaduka mu nnimiro ogenda ogambe mutumba nti mukyala we mututte mu ddwaliro era ambyulensi yeneewuuma bw'ona alinda obugombe ejja kuyitako buyisi si ya bugombe nnyo ate si yakwepankirwako ambyulensi yaliwo oluteekamu omulwadde oba olina walula buwaluzi Katonda gatwala 10 agende maaso n'okulika ng'ategeeza mubbawo omukyala agwe tuwuliddeko nga mutumba ambyulensi neeyiwako ambyulensi neeyiwako talina kusinga ku supiidi eyo atofaayo tujja kutuuka tunaatera nga beeyongerayo ambyulensi kakati waliwo piki eyajja naye nga womanyi ebyekyalo muzeeyi yaliko kati ng'oyagala okukulimira akumaleyo mugaye muzeeyi gy'otutwalireko omulwadde ono akubuze nga bakitaawe baafa nga tebalina ttaka lwaki gwe totunda ku ttaka lyewammwe n'ogula epikipiki naye nga tuvaayo waliwo omukulu agenda maaso n'okukabala wano akabala mu bitooke mpola mpola so nga yalibbawo omukyala gwe batutte mu ddwaliro wali wano bwakabalakobalako era nga naye bw'omanyi ebyekyalo okeera okukulera engalo oyinza okuwulira ekiddako naye atemako wano nawali awulira entegetege ne zimufamba ng'era bw'obitegeera entegetege bwe zimufamba n'awumulamu aweeke naye kano nnakamaliriza musajja omukulu bandabe n'enkyanga nzigyemu esati ndi wano sibubeera bwenafu obwo bwennyininyini awo ba tewewangulidde eddala ly'omunafu weesaza ali banakyalo bamanyi akuyitako bwakulamusa naye nga bwapima n'amaanyi go gayimiridde n'obunafu musajja akalimbi ako akalimiridde ennaku nnya kati oyo ng'omuwa olubimbi mujangu ntemereko ewanga mafunike akulamuza bwakugeya musajja watwawulira talina maanyi so nga ateeka ebintu byekoloze dda ngera okulira amaanyi gaggwereddemu ddala ey'okulima n'abivaako oba newangulira erinnya ly'omunafu w'essaza kandi ewangulire sijja kutukira ku nkumbi eno etandise ayambala bulungi nyakkiriza eri obunafu bw'essaza agende nalyo ali okuva bwe kiri nti abadde afunyeeyo n'ensujju eyo omusoga agyeta maliibwa era ogendewo omusoga gwe n'ozunga n'ebigambo bye simanyi nsujju akutunuulira butunuulizi iwe mukowe munampaako kumaliibwa awo akutuusaako bulungi egenda maaso eno sinema etandise empewo z'ekika ye sinema egenda maaso tesobola bazanyi bwabamanya nga wiri babazanye kasirye John Bosco
mpozi n'abalala. Songa ne yali alese amawulire atuuse. Oye Mutumba. Gwoli matonyuka. Gwoli matonyuka. Yamalizawo kabimbi. Kiki? Kumaliza kiri awo naye mukyala wo tumulese bamutute mu ddwaliro. Alabika atuuse okuzaala. Kati ng'amugamba mukyala wo tumulese bamutute mu ddwaliro era nga magulu yamuvuze magulu yakoze ku kyambulensi. Kati ogire yanguwe otwale ebyetaagise. Amagwidde akagize entegetege kunfamba. Katono ofune neriyo bunafu bw'essaza. Yaleeta ekikumi musajja wattu. Asologena maaso n'okulikanga ako asambyasambyako agende mu ddwaliro ye Mutumba. Ku lw'ebizibu ebiteebereka ambulensi badde tesobola twala mugugu era omugugu omukyala gwabadde ategese gwasigala waka. Kati Mutumba yalina okukola obwangu asobole ogenda maaso n'ebikozesebwa n'ayingiza amaliibwa ge. Amaliibwa kale Mutumba yayitawo okusobola ogenda maaso naabeko ogenda otuuka olubimbi lwe mu nnimiro n'omusawo akugoba. Ate osanga bano abasawo abakoowu mama ani oyo ayingizamu n'ekiwunya kale yali alina okunaabako. So nga n'ambulensi yali emaze okutuusa omulwadde kati obwo obugombe bw'olaba ereeta kwe kukima omusajja egatta bugasi teyina buleeki ya busirikko. Okusiba andi buleeki zonna ezikwatira wamu ne paakinga. Mutumba taliiyo eyo. Ali eno ye magulu yakoze nga ambulensi ku kyalo. Ekyayamba bali bamukwano n'obba w'omukyala. Ogenda okulengera nga ne Mutumba wuno amaze okwetereezaako. Mutumba mulese mu ddwaliro naye nga bamutaddeko eccupa y'ebisa. Embeera y'omukyala tebadde nungi era bamutaddeko eccupa y'ebisa. Kwegamba bagenze okulaba ebyettima nga bye bingi ne bamuteekako eccupa y'ebisa basobole ogoba ebiti ebyettima. Era alese ng'ey'ebisa yeriko kubanga ebyettima bye bibadde bikyaliddewo. Mutumba nga yanguyirirako asobole okweteekateeka kubanga n'ebikozesebwa by'omukazi munga obugoye zino zibebiso bonapi n'ebirala byali bikyali mu nsawo ate ng'ensawo tenatuuka wa mukyala ku ddwaliro. Dereva ambulensi agenda okulengera nga Mutumba amaze okwambala giragira gwe nkuwubeeyo ekyo nakyo tukimale. Egenda maaso tulaba empewo z'ekika kati batugamba oluvannyuma lw'essaawa 6 nga zimaze okuyitawo. Oluvannyuma lw'essaawa 6 ng'omukyala atwaliddwa mu ddwaliro. Tudda ku booluganda ababiri ye Kiguli ne mwannyina bali wano bagenda maaso n'okulimaalimako n'ebinyeebwa mwana tebigwa mu ttaka naye kagwako ke kagenda mu ttama naye ate gwe olya bulye. Twali bukozeemu enva leka ate nawe tugyeeko obwo obukopi kano akaceebwa kensanga akamu bubiri gwe tunagenda okukola mu enva bagambye tubugira ne tubugattamu ttimpa tetulya. Naye omanyi nga baba eno sizoni yatusala Kasoli yennyini oyo Kasoli gwe wamuta nze namuta nze namusimbazeka saatemanga nga gwe bw'osuulamu. Kati nga mugamba okukola akakowebaka saawa 2 ojja ku nnimiro olowooza tuyinza simba ekintu nekidda abakeera tebafiirwa bintu. Ati wena bino twabisimba ffenna. Kansubire twabisimba ffenna kubanga gwe oli mukeze ze siri mukeze lwaki byafa. Obunafu obuli wano bukula n'ejjembe ku nte. Kati n'ogira olima kanzije. Tugenda wambadde mmanyi tunaatera okunyuka. Mbadde mmanyi naye tugenda kunyuka kati ate ogenda wa ssaawa zino. Owaaye kanzije. Onyuka ze ssaawa ze oze ssaawa 2 tuyingira buyingiza essaawa 8 ng'onyu. Aliko ekikyamu ku lubimbi ngenda fiira ku lubimbi era nze kasanfa mukamalayo kano nga nnyuka
n'okugenda mira alina enkola y'ekinafu yennyininyini era eyokusooka okuteeka essaati mu kiwato yebazanye wiriba original names omujjukirako mu sinema ng'omulumbaganyi ne sinema endala nkuyanja kakati omukyala ng'avaako mu nnimiro asoboka akwata ekkubo okuddako eka waliwo endowooza ekitatambula bulungi oba oli awo ku sayidi ye addako awaka tuli musaaga 8 ebyekyalo nga nebwe obitegeera ye ate engeri gy'obantu olina nnyo kyogenda kola balimira ddala nkola ya kasanvu kumbe embeera ye yali eguddewo yali afunyeemu surprise ataaka kati surprise ataaka nga gyafuna akadomola omanye eriyo ebintu bye batakolerako fujjo nakuzizigala mutwe ezo ataaka bwe ziti ezigwa mu kkowe weerityo wegidde you don't have to resist bambi please apply to the attacker era she's applying equally to the attacker egenda maaso empewo z'ekika yesinema egenda maaso ogenda okulengera kiguli asigadde no ng'agenda maaso n'okulimalimako oli akuba ate essaawa zino abakyagenda maaso n'okulima agenda okuwulira waliwo essimu eyitamu wangi ng'agikwata nze kiguli yeza bwennyini oli kino kiguli taliiwo abadde alina gy'ayambuse essimu yagirese ku lubimbi kumbe essimu yali eyagala mwannyina omwagala mangu obadde omwagala mwangu ngimutuuseeko kale kangimutwalire oli agenza okwapulayinga equally to the task ogenda okulengera esadde eyagala enkola z'omukyalo nga nebwozirabira ddala yebazanye wiriba kati nga asooka atekamu kawa kanzikulu akeyala asooka atwaleyo essimu wali walakooko naye nga waliwo essimu eyali etuuse gyeyali alina ogenda maaso n'okuleka nga atuuse eri wannyina kiki gwe gwendesa ate ku luli ate gwe gwendesa ku libimbi ate ng'ogyogaziwa ekifuba naye ayogedde nga mpulira nga nakukaaba akaaba waliwo akwagala wano ku ssimu naye mpulidde ayogera nga kyenkana ayagala nakaaba ngambye akwagala mangu ate nga badde ngambye akwagala mangu kwe kudduka okuleeta essimu osobole ogenda maaso n'okulika nga oddamu omukubira oba omufulashinga ate zino eza Airtel ezibeera kuno ez'ekika ng'akuba kwaliko ekika mati eyo bano emugamba muti eyo naffe gyetuli kati ng'agala naffe eno gyetuli munaye tubaddeko mu nnimiro naye lino bwe lyetakula mba ngambye nti obadde onjagala kiguli angambye nti obadde onjagala wangi leka naawe mawulire si malungi amakanyabo kamama kanyabo kibaddeyo saawa mmeka kati olwekyo kibaddeyo saawa mmeka bannaye nga kibi nnyo yiyi kibi nnyo zonna zabadde anywa zonna amenyekedde bwere kati nga gaimumbu ezo zonna zabadde anywa zimenyekeddemu bwerere bannaye tafunyeemu ali mu mbeera ki kakati ye omukulu ali atya ffe gyetuli ewaka mujja tusangayo amawulire ga nnaku era kiguli alina nave ku simu omwana abadde mu kimulenzi oba muwala omwana abadde mulenzi oba muwala abadde kikaaki baaba we kamaama bambi baabo we katubalindire ewaka kati katubalindire ewaka kiki ate byannaku muganda Mutumba mukazi wazadde omwana n'afa kati ng'amugamba nti muganda Mutumba mulamuwo azadde omwana abadde mulenzi naye omwana tasobodde kikola mukazi wono wewaka mukazi wo iye mukazi wattu emmumba zonna zabadde ayiga n'agenda wali n'anywa mukazi wattu abadde ayiga emmumba ku kyalo kuno kano nga buli kiddagala kyonna ky'omugamba akinywa wabula ye mukama bw'atyo bwageze olwaleero omukyala gwe tulengedde ambyulensi etwala amage manyi okumbula
Tochekwasa gwe tolina lwokera ng'olina amaanyi. Anzitime Mbu kyamukubye kyebikira omukulu. Gemaanyi ow'eddagala bakulu bibi nga tagalina. Kati no tereza akawa kamuna ng'ate okimanyi ffe tusula ku kijja. Muganda waabwe afiiriddwa omwana. Era nga ye mukyalo oli gwe tulengedde nga batwala mu ddwaliro. Ambulance aweva match ekoze ekimala naye ye Mukama Katonda tasiimye. Tulaba empewo z'ekika era nga sinema egenda maaso. Era oluvannyuma tugenda okulengera omwana olwamujja mu ddwaliro ekyali kiddako baali balina genda maaso na kumuziikirako mu bwangu obw'ekitalo egenda maaso. Omukyala gwe twakedde ku makya nga tulengera ambulance ng'emuddusa era amagulu ge yatutte mu ddwaliro ogenda okulengera nga leero tasobodde kikola. Engeri gyekiri nti nno embeera bweti bwebadde enkola y'Ekiganda omwana olwamutuusa ne bagenda maaso n'okuziikirawo. Eno naye etandise era nga bagiyita empewo ez'ekika. Kale twala tulabe empewo ez'ekika lwaki firimu gye tulaba olwaleero ekina Uganda kyaffe olwaleero lwaki tulaba mpewo za kika. Agenda maaso n'okuziika bulungi nnyo. Ayi munayi Mukama bw'aba aleese oba onaagaana kubanga yagaba era yajjawo. Nagamba genda kwemuka video center ensibuko y'ebina Uganda osobole okwesubulira sinema bwe ziti ez'omulembe ate nange osobola n'okubakubira ku simu n'omanya ekigenda maaso ku firimu kyezinaafuluma ezaafulumye oba naki na oda ki gy'oba oyagala okuva mu nsibuko y'ebina Uganda ku 0701 10 55 awo oba bulungi nnyo ku MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda. Kale ogenda maaso tugenda okulengera ng'okuziika kugenda maaso. Era ne taata w'abaana omufiirwa kati amanyiddwa nga Mutumba yagenda maaso ateekeko omukolo okulabika nga aguggala bulungi nnyo. Omwana yamuza bulungi nnyo ku kika kyewaabwe ku kijja kyewaabwe ng'agenda maaso n'okuziika. Kakati baganda be okuli mwannyina ne Kiguli be basula ku kijja kubanga ekijja kinene era waliwo n'ennyumba nnene ey'ekijja. Kakati Kiguli kwe yazimba akayumba ke Kiguli nga bamaliriza kuziika. Kakati batunnyonnyola nti oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga gumaze okuyitawo bukyanga baziika omwana wazirwa omwaka mulamba nga maze okuyitawo. Mwaka mulamba nga guyiseewo tugenda okulengera Kiguli yeebase wazira agenda otambuza obudde obw'ekiro omukono ng'eyali badde mama w'abaana taliiwo. Tabeera nga yafunyeemu ak'ebukunja. Manyi abasajja mwebaka nnyo kiba kirungi n'oddako engulu n'otambuzaako mikono. Oyinza okuba nga omukyala yakubala nkwawe ku 9 paka ku 11 osinga okufulutira obulungi nga ye waafulumira n'agenda akunkumuka. Kadi Mutumba agenda okuddako engulu era nga ssaawa zeezo zennyini 8 ku 9 awo aliyenda wapi? Wachamini wanda tuone. Aliyenda wapi? Empewo nyingi yebika lusiuka afulume ebweru. Era agenda okukwata ku luggi nga luggule. Wazira ogenda okuddana ku mabbali we wali maama.
mukyala we eyazaala omwana n'afa oluvannyuma lw'omwaka mulamba. Ali wano akaaba. Omanyi munaife abasajja osobola okigumira amangu n'okita. Naye omuntu yeetisse olubuto olumanyuma lw'emyezi 9 nga kwotadde ebibumbwa, kwotadde okulya ku ttaka ly'omutoyi, kwotadde koola kina buli kimu kyonna. Obwo obulumi buba bulwawo okumuvaako. Kakati tamanyi gye kivudde. Wabula olunaku olwaleero olw'ekiro awulira ng'alumiddwa nnyo. N'awulira ng'awulira kugamba alinga ng'akungubagira omuntu gwe baaziise ejjo. Naye nga wayise omwaka mulamba. Kitegeera bulungi. Naye nze nzikiriza nti Mukama ye yagera. Gwe ng'omwami oba olina ogenda maaso n'okugumya. Katonda yaleetera yagera. Kwali kugera kwe. Ajja kutuwa omulala ayinza n'otuwa abalongo. Gewotyo oyogerera yesigwe nange era yali wange. Kuba okumanya yali wange nnyo bali bagenda mutumage waffe kwali badde kugenda kubaako eri ewammwe. Nedda. Nkali twegumye. Omanyi sekulu ate gobolaga nga gwe oweddemu ennyo. Kitegeeza ate omukyala gyayitawo. Ne bambi yamala n'afunamu obulumi. Saako n'ogenda maaso n'okukungubaga newankubadde ayise omwaka mulamba bukyanga aziika omwana we. Bw'atyo Mutumba yamuwembeja mpolampola n'amuzaayo. Ekiro ekyo kyennyini obudde ne bwekyanga ekiro. Wayise omwaka mulamba bukyanga baziika. Naye tugenda okulengera obudde obw'enjawulo. Embeera n'etandika laddu ne zitandika okuvuga. Zivugira ano ku kijja. Bwe zijja ku malaalo gano ge baaziikamu omwana oluvannyuma lw'omwaka mulamba. Embeera n'ebeera mbi nnyo. Embeera yali bubi nnyo olunaku olwo olw'ekiro. Nga bamanyi Abaganda bagamba nti ezikya ennungi tezikya bbiri. Era bwatuuka Allah n'abuggyako eddiba. Kerubeere ng'olunaku obadde olunyumiddwa nnyo ekiro era lulina okukya. Kobeere ng'obadde ofuniddemu ebizibu bingi nnyo ekiro era luba lulina okukya. Kakati n'alina omwana wa maama we Kiguli. Yava afulumayo n'embi bbiri. Kiguli omwana yeebaka alinga nga yali akajja olwoto. Gwe Kiguli simanyi wali akajja olwoto. Maama. Mukulu asooka kulingizaako nga komando. Oluvannyuma n'alubandula. Zino saawa meka sewo? N'Ekiguli zino saawa meka kandabe? Omanyi yaayo n'engeri gy'alengero. Weebase. Butuufu enjuba n'eva eri n'etuuka ne wano okyebase. Mukulima. Ne baba kati gw'omanyi essaawa ze neebase. Olina okukeera ku matano weekolerera emmere gy'ogenda okulya. Togenda bakolereranga wano. Teri agenda bakolerera wuli olyanga kisokomezi. Kati okedde kunnangira ate. Yangu atugende mu nnimiro nze. Kikabiri nga tonnango. Kati ate ntuuka mu nnimiro ddakiika 2. Tugenda tandika kulima lubimbi lwa miggo. Nga tutema butemi miggo 7 ku 6. Kuba gwe musajja naye ate engeri gy'ogiramu kanzikirire. Baba kabuutu baba. Eyo nga yakutte enkumbi kabuutu tolina gy'ogidda. Gano ge maka. Era ng'eno y'ennyumba eya Kiguli. Naye agamba mbu yeebasereeti olunaku olw'ekiro. Era kyamuleetera okubanga baba butamuzuukusa ayi kadde ajja kawoomerwa mpaka ku ssaawa nga 5. Era ebyokulima kirabika leero kabadde mu kamyufu. Kandibanga kadde koolekedde akamyufu olwaleero. Kati kyava okuyisaako ku mannyo. Ye mukulu ku Kiguli Bazanye Wiriba original names. Yakeera asooka agende maaso n'okuyisaako ku mannyo. N'akuuta. Aba akyagenda mu maaso n'okukuuta. Okukuuta amannyo kubadde kwetaagisa okuuta amannyo naye ng'ate amannyo anaagakuuta ku kino kikyalabye.
owaje awo nyini we yakoma bwe yali akuta amannyo kike yalaba yaleeta 10 baba poza totono yaduse dda mu nnimiro yakuta 10 oba kikyalabye nze naawe kati baba yali yayingidde dde ennimiro asobola genda maaso n'omwana obunafu oyo era atajja tugenda baba kiki baba jangu olabe abasezi bamulidde ani jangu olabe gwe abasezi bamulidde ani gwe baalidde naawe baleesawo amagumba ogalabyeko oba kugulu kubalabako bataddeawo baba najja kuba kiguli ono tamumanyimu nti oba kale agira nagwako okeddalwa kale baba aleesa amawulire oba olina kujja olabe bamulidde abasezi tebaleseewo wadde bamulidde bagenda okujja mu bimuntaana jukira basula ku kijja kati bagenda okutuuka ku ntaana nga waliwo omusezi gw'ataabalekeddeyo naye nga tebalinawo omulambo ogubadde latest omulambo ogubadde latest badde bamaze omwaka mulamba bukyanga baguziika era gwe gwaziikuddwa kubanga wano eno yintaana eyasembayo yali ey'omwana yintaana eyasembayo yali ey'omwana tebaleseemu wadde abasezi bakuno balya nnyo omuntu ng'amaze kumalayo mwaka mulamba mu ntaana tebaagala nnyo musaayi batonyera we basinga okuwoomererwawo kubanga byonna byonna tuba tulina byebuuza omuntu yaziikibwa mwaka mulamba ne guyitawo bano abasezi banaaba batandise butandise ate kuleetamu sitayiro mpya tugambe nti bano abasezi baddotiko omunyo tebali akyatonya nakedde ku makya nengenda mu nnimiro nnime kakati ng'obuvunaanyizibwa baba w'abaana bano yakwata ekkubo najja eri taata w'omwana eyasimiddwa mu ntaana kubanga bonna yabakulira era nga yali taata w'omwana gwe baaziika ekigambibwa okuba nti no kati yasimuddwayo abasezi yono mutumbwa ntaana nyinza tugenda okutuuka ku ntaana nga mulimu ekyali kibadde mwana gwe tugenze okutuuka ku ntaana nga mulimu ekiriwo ntaana yonna bagyerudde nga tonza kukkiriza nti twatusise entaana yonna yayeruddwa oli bw'aba musezi ayikaze n'olweyo n'ayera namu kwatimwetegereza oba ezasinze oba embwa zasinze senze nezi mwetegereze ebbali yonna mwetegereze ebweru olabayo embwa eri omwana walayoko embwa eziikula entaana ekyo nakyo tukibuuze walayoko embwa nga ogisanze eziikula ntaana tuze kutuuka wano kyenalabye sikirabangako olaba nze emyaka gye nina bukyanga ntuuka wano kino kyenalabye nabadde sikirabangako toyinza kikkiriza manyi baaba kati omanyi baaba ngenda funa akadde ndayitayo tujja kati genda kamalize bino byembaddeko ensonga zino yangu wano omunaito ziteetamu okusaaga zino ensonga zirabika zinsuseeko kubanga nze zirabika zinsuseeko gwe saba okeera ku makyanga entaana z'okuuma ku kijja woosula oli yaze n'aleeta n'olweyo n'ayera sikyamaneene ekyo buzibu naye ensonga ezitwale nga ensonga eyo balina kuba nkulu twafunyeyo omusezi ng'aziikula bayiseeko mwaka oba bano abaagala obuwanga bano abaagala okgenda maaso n'okukola ebyabasawo be babbye omwana kubaka kati yeba tekyali nnyama nti eriika mwaka mulamba bukyanga guyitawo kati omukulu yafunyekawo okuva ku bintu by'okulima era olwalabye ng'entaana bagisimudde ate yagendayo mu nnimiro adaana atabula kajaayo ebyokulima banaabirabagana nabyo enkya kuba era si yekwayagala ennyo yebazanye wiriba original names agenda okukebera naye baaba naye n'obusukaali nze sukaali njagala nenywera ddala kiriiri ddala ngaekikajjo kinoga ekyammetta kyennyini amala ogenda ewange sira kinywesa kyayi ate muwogo twamutunze jjo ne tugula sukaali natadde eno kiro nambi ya sukaali nga lwakinywa busaayi butategeera aba yakavaawo
aba yakavaawo kiki kino agenda okulengera omuzimu gye gwava ate nga munyiivu bya nsusso kyova asagala sula ku kijja ne gujja kuba engeri gyosula ku kijja gwe muteeka wali eri yavaayo direct ne gujja guteeka ebintu bye gwateeka mu kyayi ne gweryawo teyamanya okusula ku kijja omuzimu we guba gwambuka okufuluma imwe gwe gwe basookerako kati bano gwe basookerako kati oba yali jjajjaawe oba yali taata wa jjajja wa ssenga wa baaba oyo egenda maaso atandika genda maaso nakutabula kyayi tamanyi nti kyayi waliwo omuzimu ogumaze okubaako bye gumukolamu kati olwanywako muvi atandika okukanula amaaso anywedde ku kyayi atandika okukanula amaaso ovanga ku kyayi gwotaddemu sukaali awo anoge n'atandika kambaga kyayi n'akambaga n'atandika okwerega ebikya n'ayimuka yafuna amaanyi ag'enjawulo n'akwata enkumbi yenna akanula amaaso atandise okuluma obujiji anaaba ati ono kiguli n'akwata enkumbi wajje yalaga muvi akati tudde eri mutumba bukyazaala omwana nafa wayise omwaka mulamba wabula kisesa nti obudde obw'ekiro bukyanga bamuziika oluvannyuma lw'omwaka omulamba lwe yafunye omusezi amulya kati byampuna kubanga omusezi alinda omwaka ogulamba gumala oyitawo yanuna amagumba ennyama tajagala otumba lwakomawo awaka agenda okuwulira akaana kakabisa kerejje nnyo omanye omwana akaba nga n'okusontera asontera akana akakaba kasontera ne kateeramu ddala okusonta kakabirawa ye omwana olwamuziikudde omwana yazeeyo waka yalamuse omwana yazze engulu ng'akabisa njala akaba asontera omwana akaba asontera ng'amunoonya akabira mu kiyiga agudde mu ttooyi omwana yazze engulu omwana n'alamuka n'anonye wa kitaawe byonna bikyali bibuuzo ne kasirika ne kasontera omwana n'asontera kasonterera waye omwana bukyanga bamuziika yalamuse nadde engulu kwe kukaaba bw'atyo enjala ng'emuluma nnyo mulumidde mwaka mulamba mu ntaana tanywe mapipa n'amapipa g'amata egenda maaso mutumba bimugase era kyava atuulako wano omwana abadde akaaba asontera ate nga bagambye eri mu ntaana yavuddeyo avaddayo esimu abitegeera. Yes, hello. Mutumba yali agikolamu ku kyalo kuno okusanga omuntu akwata smartphone. Siri bulungi nnyo. Siri bulungi nnyo. Kadi agamba tali bulungi nnyo. Waliwo gwakubira esimu ye bwakulu. Dumonde simusimye. Kuba mbadde wamusima lwaggula emmotoka emutwale ku makya naye. Abadde basima leero lumonde. Enche mulukazi ne zimutwale nakasero bamuwe kasente naye tasobodde ku lw'embeera etatambudde bulungi. Lwaki? Aluteddako. Kadi mwe mutunde mu magulu mwe mutunde. Owange banamutwala ku lutu eddako. Yeah, mwanyina zaava wano naye byaŋŋambye byebi. Kadi nga mugamba magulu. Baba avudde wano lwaleero. Naye byaŋŋambye bimazeemu amaanyi. Naye tasobola mugamba nti wano waliwo n'akaana akasontera.
je twaziika omwana ojjukira gye twaziika omwana awaka aŋambye ate nti entaana gye twaziikamu omwana agenzo gituukako nga yeeyasizanga olwo Mutumba tatandise lugambo aŋambye tatandise lugambo byemusiyambwa kati nga ne magulu agamba oba embwa zitakula tomanya lwe zaata nti aŋambye munnange entakula gye baatakudde musiyambwa wateeka okubanga omwana ku bibiri olweggulo bw'ofunawo akadde ogy omperekereko tugendeyo tulabe okuva bwe kiri nti oli ttaano we ng'ayita magulu amutwaleko omwana n'addamu n'asontera bambi bw'aba yaze engulu enjala emuluma nnyo era bw'aba akaaba atekamu n'akaleekereeke ogenda okulengera omulambo omwana obwedde akaaba kakati kiguli twamulabye nga anywa caayi olwanywedde caayi yenayina n'atandika okwerega kiguli taze ku ntaana saagala asimudde entaana z'abajjajjaabe zonna kiguli ono yeesize eki ogenda maaso n'okusigula entaana azisimuza fujo oba ttima atugambe nti enjaga emukubye empewo z'ekika firimu yiino etandise kati oba obwedda tulaba ki n'azisimula si asula ku kijja kati buli ntaana eri wano yafuba onnyo olaba ng'agisimula munnange kakati wano wetwatandikidde sineema wano wetwatandikidde mu bulambalamba era nga kano ketwalabyeko mu bufunze mwanyina yali alina gy'ava era nga gye yali ava kuwa Mutumba okumunnyonnyola kyekyabaddewo wabula oluno okukya waliwo amaanyi ag'enjawulo agazze ne gaakirayakira wano ku nnyumba yaabwe lwakuba bo tebaalaba era ng'amaanyi ago gaali nnyo ku bijja era lwe lunaku lwe lumu maama abaana lwe yazuukuse n'afuna obuzibu ennyo mu kwebaka kwegamba n'afuna okumisinga ennyo omwana we so nga ate kyali kitute omwaka mulamba bukyanga bamuziika omanye buli kimu kyonna kiba kyetaaga okwegendereza kubanga buli kimu kigwawo olw'ensonga bwe yakomyewo yaleka kiguli amaze okufuka akakeyayi kiguli ekyamulekeseza wano akakeyayi yakeebuuza ng'ayitawo eno sinema gye tulaba giyita empewo z'ekika era ng'egenda maaso Kiguli yagenze n'ayita kiguli so nga kiguli ekyamulekesezaawo kacayi ako tekyabadde mbeera ono omwana yalazeewa n'aleka wali kyayi bwati kati ng'abuzi kiguli yalazeewa mazima ddala okulekawo kyayi mu mbeera efanaganako bwetyo kiguli gwe mmanyi ow'olulango emanye eri abantu nga bw'aba yatandise okulya afuka wa lulango kiguli yakuttewa kati ng'amunoonyanoonyako yafunye endowooza nti oba oli awo kiguli yayagadde asookaddeyo amalirize olubimbi yava jja yayitira mu mwanyi eno yasazeewo agano gende ku bumwanyi ogenda olengera kiguli amaze okusimasima entaana naye bajjajja ffe mutuzonyiwe ffe tetulina musobyayo nena tetulina musango naffe Mutumba batuyita butuiki ne tuleeta omwana ne tumuziika omwana wa manga guddalu omwana bale bajja Mutumba yalina omusango kaffe tetulina musango baffe twaziika buzisi mwana we alo empewo z'ekika zaabadde ki empewo z'ekika zaabadde ki agenda okulengera nga mwanyina tamulaba esimye buli ntaana eri ku kijja buli ntaana yonna eri ku kijja kiguli agisimye era mala n'agulika bwali kiguli agulise bwali kiguli agulise kumbe waliwo ne gwe bakubye omulambo
asose wulira kana nga kati kyave ajja kwa magulu kiki naawe soko je tugende tulabe naawe ayita 5 we bino byatabuse jangu kamalo okuga tugalawo naye jangu tumalo omanyi obeerawo ng'oyina 5 wo kakati 5 we ye yali magulu ng'atwala magulu kati eriyo n'ensonga gy'otwala ng'otwalirako 5 wo nga si ya mulambo nga bwe baziika omwana ovanga ku kyokuva e Kampala n'ogenda e Butambala n'oziika ne lukyanga wayise omwaka mulamba omwana wo n'omusanga awo ku mulyango gwo kiki ekyo laba 5 eri ensonga z'oleta mu 5 labadde 5 n'atandika ofuuka 4 nga takyawera 5 nkuumiraako wano ngende ndabe baaba nze sigala no ku mulambo gwo oliko ekituli ku bwongo bamwawukanye n'okutegeerako dakiika ntono naawe kanzije yanguwayo ate olabye ndi 5 wo naye sewadde wano obeera 5 oyanguwayo oyinza okudda nga nfuuse 2 nga sikyawera 5 kati n'atuula ku bulinzi ye magulu nayimuka sebo oyinza obeeraawo kati kyava asembera eri omuntu nga 5 wo ono ava eri alengedde kiguli n'agulika n'avaayo ogenda okulengera kiguli ali wano alinga gwe basiiseeko n'alambika le pawuda alinga gwe basiiseeko kiguli kyayigwanywa nga twalabye bamukooluga nabyanziramu sibitegeera pategeze wa mutumba kumugamba bintu bya ntaana byanziramu sibitegeera kati ate gwe nkomawo olinga nga gwe basiiseeko kutuuseeko naawo ntiisa nze yogera kiguli ekituuseeko ntiisa kiguli n'ayimuka kiguli n'ayimuka oyagala kumanya kintuuseeko aya basi kale kiguli kumbe kiguli embeera gyalimu twala 10 mukazi watu naagwa si yalifuso zineze bugundi kiguli mwanyi namufukidde tabbu kiguli bagambye akyali kiguli una aseka takyaseka atandika kunkumukangoloza nakyali kiguli ono kiguli anaye kiguli awadde ki kiguli nayiwaka ennyonyi wuli kiguli wuli empewo z'ekika ye firimu gye tulaba anayiwa mwana wa maama abadde ki oba twalumbiddwa ki entaana ze nazo nazisimudde kiguli asimudde entaana wokawokawakawa tuwali ntaana yatasimudde naye ate naye mwenyini ataddeko 10 ogenda okulengera nze kyenvaga erizagala sula ku kijja embeera eyo kati waliwo gwe balekedde omulambo agukuume ye magulu n'atuukiriza nnyo okubeera 5 akyatuukiriza okubeera 5 akyatuukiriza okubeera 5 omulambo ne bagulyawo magulu agenda okulaba okulingiza ng'omulambo teguliiwo magulu omulambo tagulaba magulu ogenda okulengera magulu ne bamuwajjula oluyi kibadde kirooto okutunulawo kalaba omulambo waeguli nga weeguli naye atuuyanye naye nga ndoota ntya nga ntudde musajja nkubye oluyi afulumye esayidi eno abadde kika kyekyo olowooza mutumba tagenda kunkolimira magulu ng'ajja ng'akwata omulambo ng'aguyingiza ennyumba aha
sijja kulinda luyirwe nabyeko mu kirooto oba sikyawera 5 kafusigale 2 mutumbo nansonyiwa yavaawo nga gwe bataddeko akasigiri alaba abagenda laba olugi lwagadde yatadde omulambo teyatunula amabega naye ng'olujinga lweggula nerweggula bulungi nnyo mutumba taliiwo uno mutumba yeeyongerayo kakati agenda aloope kyalabye ku kijja empewo z'ekika zaabadde ki uno nga yeeyongerayo omwana bamuzala bulungi n'afa ekyo nekiggwa naye oluvannyuma lw'okuyita omwaka omulamba abagenda omuzimu lwengugwa mu maaso nga munyiivu nnyo zino z'empewo z'ekika zino empewo z'ekika ulira sirapu omuzimu gwamugala tetuli basanyufu guze gye gulina okubeera kwata omulambo gwo oguze gye tulina ogubeege gulina okubeera empewo z'ekika ekitundu ekyokubiri wetujja obbisanga gwamukakajula oluyi ne gumugamba tetuli basanyufu kwata omulambo gwo oguze gye gulina okubeera iwa tusigale mu kitundu ekyokubiri twekisibwa ate era nga nakyo ku MK Video Center wali ensibuko y'ebina Uganda gyekiri genda wefunira ekitundu ekyokubiri osobole okubinyonnyoka ennyalwe wajje byaggwera eno naye bwete bwebadde empewo z'ekika ekitundu ekisoose abadde bazanye wiriba ne mwana muwala kulindwa mesiga baluka peti ne abalala bonna tubasinkana mu kitundu ekyokubiri empewo z'ekika part 2 togizibwa